Kyaddaaki ekitongole ky'ebyamakomera mu Uganda kipondoose ne kikkiriziganya ne bannamateeka aba Kano Dr. Warren Kizza Besigye Kifeefe addemu okufuna emmere ng'eva bweru wa kkomera. Ekitongole ky'ebyamakomera kitaddewo obukwakulizo obugenda okugobererwa eri abo abatwala ebyokulya bya Kano Dr. Kizza Besigye akyali ku alimanda mu kkomera e Luzira ku misango egitali gimu. Ekitongole ky'ebyamakomera kiragidde nti emmere ya Dr. Besigye egenda kutwalibwayo abafamire ye bokka era nga nayo erina kumala kwekebejjebwa. Bino bizzeewo oluvannyuma lwa Kano Dr. Kizza Besigye okwediima n'alangirira ntagenda kuddamu kulya mmere ya mu kkomera ng'agamba nti ye emmere gy'alina okulya erina kuva bweru mu maka ge. Omuloodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti oluvannyuma lw'ekitongole okubakkiriza okuddamu okuwa Besigye emmere kati kye baagala ye musibe waabwe anyumyemukko n'abasibe abalala ng'agamba nti omuntu waabwe yabategeezezza olunaku lw'eggulo bwe yabadde mu kkooti ya Buganda Road nti ye Besigye takyakkirizibwa kunyumya na musibe mulala yenna n'abamukyalirako bamulabira mu kalabirwamu ng'embeera gy'alimu nzibu ddala ng'alinga eyasibwako n'envumbo ku kwogera. Oluvannyuma lw'akanyoolagano ke twabadde n'aba prisons abo bamaze Kyaddaaki ne bakkiriza nti at least tulabe nti famire ebaako ebyokulya bye tuleeta naye era bakyayinsistinga nti waliwo ebiri mu kantiini bo bye balaba nti byali biguzaawo. Radio Kyabasa bwetuukiridde Frank Baine Mayanja ssekamo w'ekitongole ky'ebyamakomera mu Uganda ku nsonga za Besigye agambye nti ye takyazoogera ezo. Mu ngeri y'emu Lukwago agambye nti bamaliriza okukola ku mpappula ez'okwekubira ennulu mu kkooti etaputa ssemateeka nga baagala Besigye agibwe mu kkooti y'amagye yadde nga kkooti y'amagye yabagaana okugenda mu kkooti etaputa ssemateeka. Tumaliriza nteekateeka zaffe ez'okugenda mu kkooti etaputa ssemateeka era essaawa yonna tugenda kubategeeza empapula tunaatera okuzimaliriza. Tutwalidde mu kaakabanga kuba bingi bye tubadde tukuŋŋaanya naye we twogerera tulabika kati tumaliriza ebisinga obungi ebikyasigadde ebyo ebitono. Omumyuka w'okubiri owa Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa asabye abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe nga babaliisa n'okubasomesa obulungi ate n'obutatyoboola ddembe lyabwe. Bw'abadde ng'atongoza olukiiko olugenda okutegeka olunaku lw'abaana mu Buganda ng'asinziira mu mbuga enkulu eya Buganda Bulange Mengo ow'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa agambye nti okufa ku baana buvunaanyizibwa bwa buli muzadde n'abasaba abazadde batuukirize obuvunaanyizibwa bwabwe buno kubanga bulijjo ssemutego tegulwala mugongo nga kye baagutuma tegunnakikwata. Ate nga mu biro bya Uganda abaana abo abali 180 okudda wansi bali kumpi ebitundu 6 buli kikumi. Kale awo ensonga y'amaanyi nnyo okuba nti nno ebirowoozo biwulizibwa era njagala okubawa obubaka olukiiko luno nti muteekateeka muleme kwogera n'abaana bokka mutufune n'obubaka obwogera n'abazadde. Ekintu ky'okukuza abaana kintu kizibu buli omu alowooza asobola okukuza omwana naffe twetaaga okutendekebwa. Minisita avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu wamu n'obutonde bw'ensi mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Hajati Nassejje Mariam Mayanja Nkalubo agambye nti olunaku luno welutuukidde ng'Obwakabaka bulina enteekateeka nnamutaayiika egendereddwamu okusitula abantu ba Buganda ku buli mutendera mu ngeri ya nannyini Kabyatayasa abumbirira. Obwakabaka bulina okutwalira awamu tulina enteekateeka nga tutambulira mu nnamutaayiika yaffe n'emyaka 5 okulaba nga tuteekerateekera n'abaana bonna tubakulaakulanyiza tutya okusitula embeera zaabwe mu Bwakabaka bwa Buganda. Nakafu Esitanga yakulira ekitongole eky'abakyala n'abaana mu ssaza Kyaggwe era nga ye muwandiisi w'olukiiko lw'abakyala mu Buganda era nga yennyini ntebe w'olukiiko oluteekateeka olunaku lw'abaana mu Buganda agambye nti omulamwa gw'olunaku luno gwakuyamba nnyo okumanyisa ensi ebizibu abaana bye basanga n'okusala amagezi ag'okubivuunuka.
ng'era ekigendererwa ebintu ebyo bye bagenda okwenyigiramu nga bigenda kubanga bisitula eddoboozi ly'omwana mu Buganda oba okutunuulira ebyo ebibaziyiza okusitula eddoboozi lyabwe oba tulaba tubivuunuka tutya. Dr. Sarah Nkonge ategeezezza nti okutandika okuza olunaku lw'abaana mu Buganda kigenda kwongera okulaga obuvunaanyizibwa bw'abazadde eri abaana n'okubalungamya mu ngeri y'okubakulizaamu mu mpisa n'obuntu bulamu. Olunaku lw'abaana mu Buganda lugenda kukuzibwa nga 12 Ogwokubiri mu lubiri lwa Kabaka olw'Emmengo ku mulamu okugamba nti eddoboozi ly'abaana lya mugaso nnyo mu nkulaakulana ya Buganda. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Etteeka ly'obusika liwa abaana ab'omugenzi bonna obuyinza okugabana ebintu kyenkanyi nga munnamateeka agiwusa amasebuufu bwannyonnyola. Wabano bazadde bana bebweru oba bali adopted wabula abaana bonna basika kyenkanyi era bagabana kyenkanyi ku mali y'omufu singa omufu abanga talese kiramu. Etteeka actually libawo abaana bonna bitundu 75 ku buli 100. So omukyala asigaddewo omwami asigaddewo afuna 2 ku buli 100 ate nga bamutaddeko akwakulizo okulabirira abaana bali okubasomesa n'okubeera nga abalabirira. Etteeka liwa omusika 1% oba kimu ate bali abalala basigadde ba dependent relatives abalala abali badependinga ku musi w'omugenzi etteeka libawa 4%. Etteeka ligaana okugoba omukyala mu nnyumba mw'abadde abeera. Abasuubuzi abatwala emmaali e South Sudan okuva mu Uganda batabukidde ministry y'ebyenguudo n'ebyentambula olw'okulwawo okuddamu okukkiriza mmotoka ennene ezitambuza ebyamaguzi okuyita ku lutindo lw'ekaluma nga ekitongole ekibadde kivunaanyizibwa ku byenguudo ekyayunula bwe kyasuubiza omwezi oguwedde. Ministry y'ebyentambula n'ebyenguudo omwezi oguwedde nga 15 yakkiriza mmotoka entono wamu ne bbaasi okuddamu okukozesa olutindo olw'ekaluma nga bayinginiya okuva mu ministry eno bwe bagenda mu maaso n'okulongoosa era neragira mmotoka ez'ebyamaguzi endala zisigaleyo nga zeetooloola mu kkuumiro ly'ebisolo erya Murchison Game Park n'awalala. Nnyini ntebe w'ekibiina eky'abasuubuzi b'obuwunga n'emmere y'empeke omuli ne kasooli nga bano batwala mali yaabwe South Sudan Serwadda Richard Machati agambye nti yadde ng'ekitongole kya UNRA kyali kyabasuubiza okukkiriza mmotoka ennene ez'ebyamaguzi okuddamu okukozesa olutindo olw'ekaluma omwezi guno naye tebalabawo ssuubi lyonna nga kino kinaatuukirizibwa. Kakati tuli mu mwezi n'ekintu twagala batubuulire ffenaffe ab'emmotoka ennene tugenda kutandika ddi okukozesa oluguudo olwo naffe tupulaninga okusinziira kubanga ekyamazima eyo gye tuyita tugibwa sente tezivaamu ne bakasitoma nabo bennyini batandise okutaluubirirwa batubuulire tumanye oba ffe tetuliddamu tukozesa ekyo nakyo tukitegeere tweteeketeeke kubanga naffe tukola tunoonyaamu akasente ak'okuweerera abaana baffe. Wabula ye omwogezi omu ku boogezi mu ministry y'ebyentambula n'enguudo Alan Sempe bw'agambye nti ensonga eno bakyagikolako era asabye abasuubuzi babeere bakkakkamu. Tukyali mu bbanga eryo tekyakoleramu emirimu era mu bbanga etali yawala nnyo era omwezi guno olinaggwa bulijja wategeeza bakozesa olutindo olwo engeri butya gye tugenda okukolamu emirimu egyo ekyebinaala byetaagisa emmotoka zinatambula zitya kasika n'atambula atya mu kaseera ako tukola ki tuziremu okukola omulimu guno n'olwekyo tukyali mu bbanga eryo ebyuma biri bye twetaaga okuba nabyo ebya expansion gain tuzitaaga okutuuka mu lutindo olwo byatuuse mu ebiri mu ggwanga era kisigalidde kukola mulimu. Omukulembeze wa America omujja binyanyali John Donald Trump atandise okulaga ensi eno nti ye si mmere matooke kulya ebiragiro bye yataddeko omukono nga yakalya entebe bitandise okukola yadde nga bulijjo empera tekwata magulu ekwata kamwa.
Byomere Donald Trump ku lunaku lwe olwasoose mu ntebe yatadde omukono ku lukunkumulirwa ebiragiro omuli n'ekyo ekinoganya nti Katonda mu nsi yatonda abantu babikula bibiri byokka basajja n'abakazi nga tewali ali wakati awo ate nga tewali ali byombi oteekwa kubeerako kimu. Ekiragiro ekirabwa n'ayonka tikyagendereddwamu kusirisa abo abawagira omukwano ogw'ebikukujju. Mu kussa ekiragiro kya President Tajiri Donald Trump mu nkola ekibanja kya gavumenti ya Amerika ekya Ministry y'ensonga ez'ebweru kiwanuddwako ebirambiko ebibaddeko nga bino by'ebyebikula by'abantu ebingi mu kusaba passport okuva ku bibiri Trump byakkaatiriza era ne bakuutiza n'ebintu nga transgender ne gender X nga kati abeekuusa ku mukwano ogw'ekifuulannenge babafuukidde balumbaganyinga mpalaata ya mbuzi erekerera omutwe n'emera ku magulu. Byandala John Donald Trump atemera mu myaka egy'obukulu 78 amanyiddwa awatali kwekwekana kwebuzaabuza nti yetawagira mukwano gwa Ludicha nga azza kinoganya nti bino buba bugwenyufu bwennyini era baleme okulimba ensi eno amayisa ago nti si butonde bw'abantu naye beeyigiriza meeyigirize wamu n'okugeemanyiiza.